kaseera kaba kazibu nnyo nenga kaba kakwa ku munaffe ku magezi wala munaffe agala okumuyambako omukyalo nayagamwa ku magezi agakuma ku magezi bannange abantu mwenna gye muli buli omu waali tonenyanga muntu tonenyanga muzadde ku lw'omwana we oba ku lw'enkula y'omwana we abazadde tuzaala mibiri ababuulira tubuulirira naye munnange omwana tedakiika ntono nnyo bweti n'akyuka oba n'agenda kawantu mbakyamu dakiika 2-3 nga bamukyusizza dda nabitonenyanga muzadde lwa mwana we wewa wabeerawo abazadde abakuza abaana baabwe obubi naye ate waliwo omuzadde ngolaba afuddeyo naye omwana n'amuvaako mu ngalo katono nnyo dakiika mwana n'akola ki n'akyuka wali munaffe gutwagala okuyamba omukyalo ono alina omwana wa mwannyina abaami mwebaze nnyo bannyina mmwe bababeerawo nnyo bw'ofunisa akakazi akawala olubuto goddujjoddukira mwana nakuni akawala kagunda kafunisa obuto akati tukozeta ne mutetenkana nakuyizaako nakuwa ku magezi bwe muzaaje muzadde muleetera basenga munanga nti byansobyeko ate mukazi wo oli omumanyi saagala amanye n'alera embeera eyo mwebaze nnyo bannyina mmwe okubabeerangawo naye ate mubeerabiranga omukyano gutwagala okuyamba yayamba omwana wa mwannyina omwami yazaala mwannyina yazaala omwana mu mukyalo omu n'atamufaako naye era bombi ne bamusuulawo in fact tukuse kumusoba mbi maama w'omwana ono yafa ng'omwana ali mupifo bw'afa nga ali mupifo mwannyina ono n'agana atuukire wamwanya n'amugamba nti munnange tata w'omwana atuuke wamwanya n'amugamba munnange anti maama w'omwana afudde omwami ono alina amakaage naye ono mwana ali amuzadde gy'amuzadde biseera yali akyali muvubuka nange munanga nti omukazi anvuddeko omwana ngenda muteekawa biki omwana n'agamba leeta omwana nkole ki muleeta mumulere ate munanga obonebone n'omwana nga nange wendi wano tujja kutoba naye omukyanaabya ne omwana oyo bamuwali mu pifo mwannyina si ye muntu afa ku mwana mwannyina mulagajjavu si muntu wa buvunaanyizibwa era n'akaseera kali omwana we yabeera ne maama we nga maama we yamwefiirako kakati omugugu n'aguleta n'agutikka mwannyina era omukyala n'abeera n'omwana oyo mpaka ku yunivasite nga yanoonya ssente yamanya kyalidde yamanya wakyayambadde yakola ki omwami oli nga tamufaako omutafa ku mwana we naye nga ssente azina n'okuwasanga awasa naye onagamba kandabirira omwana muleke ono n'amulabirira akati omwana bw'atuuka okusoma bw'atuuka ku yunivasite nga mumanyi ebintu by'essente ono yalina emigugu egya n'abaana ababe embeera n'essente zikola kino zigenda nga zikendeera mwanyi bambi omusenga w'omwana nga busente ayiiya buyiiya wano n'akwata wali bwakwata n'ateeka ku babe n'ateeka n'ono naye yeetaaga ate ono ye mukulu nga era gwalina okusooka yunivasite n'ebikaluba olw'akasente era ng'afune bwatu biwaguwagu bwatyo naye n'atuuka esseera n'akwakinaga bannange omwana ssente ziganya akubyeko mu baganda bamaama be abato abakubidde ku ssente bannange omugugu nga gummenya temusobola kunyamako nga buli mwagamba talina ssente naye bambi Allah yamanyi engeri gy'akolamu ebintu bye aba ali awo nga wabaawo omuntu amutuukirira nga mugamba nti munnange gwalo gundi ayagala mukazi wakuwasa ayagala omukazi yagatafaayo musajja wa buvunaanyizibwa alina amakaage bulungi nnyo mukulembeze alina n'essomero edimasita mu ssomero erimu alina n'ebyobufuzi abirimu alina ku ssente ajja asobola kukola ki okumulabirira omukyalina gw'aba afunye kati ono mukyala kisenga ng'agamba nina muwala wange ono ali ku yunivasite agenda kumaliriza abuzayo semesters 2 ali ku yali ku semester esooka abuzayo agenda kumaliriza banga amalirize lwaki siwaayo ono ate atandise n'okukola ki n'olwo omuwala nga atandise n'okubuukabuuka bwe yamutwala Moseo n'abeera nga oluusi akuba essimu senga ngenze kuwa mukono gwange gindi senga ngenze wa kojja gundi senga ngenzeko wa maama nga bwala tutakyabeera kwegamba ng'omwana atandise okubuukabuuka atandise omulabamu ebituli nagamba mwana atandise n'okubuukabuuka niza obutamalako nesensi kwaki sirina bwe muwoona omwana wa Mwanyinaze n'amusomesa n'amumazaako n'amutwala kinaakola bubi
kati ngo namuyita mugamba nti omwana gwe nnina akyasoma ali ku university naye abuzaayo semester emu akole ki amalirize naye ne ssente zikola ki omwami ng'agamba nti ng'amulaga ku kifaananyi ng'omwami asima gamba anze kola ki ekisigaddeyo nja kikola ki nja kisasula nja kubeererawo senga bw'oba omumpadde n'akkiriza ze sirina buzibu era nga bayita muwala nga bakola ki nga bamuyitiramu omwana ng'amugamba munnange okimanyi embeera kati fiizi biki bikoze bitya mbadde nkisaba okole ki tuddeyo omwami ono bw'oba omusiimye akole ki tukole nika omukazi omwami obeere nga okola ki ng'ofuuka mukyala we ajja kubya ebisigadde byonna ajja kukola ki kubanga sikyalina ssente nange nno omugugu gwange sikyalina ssente nagamba teeka kati senga teeka kati namugamba nti kati senga ate ki namugamba oyo naye omuntu senga siina naye ate mbadde njagala kumaliza namugambadde yagala kumaliza naye sinde kumalizako kaki sizirina nange ne bamaama bo bakoje bagamba tebalina ssente kati tukoze tutya omwana alinga ayagala ogana mugamba nti oba oganyi munange nange simanyi sina kyakukola already wafuna retake lwakuba naye yamulimba nti afuna retake naye tyafuna retake gyayogerako bamuwa ssente alina akavubuka ke yali atambula nako ke kamulimbalimba akavubuka kabuuka ne kagenda ettake simanyi ttake kati bukatuuka ne kamulimbalimba ne kamugamba gira tukola ki ogobeko naawe ogobe passport bw'omalirizawo nkole ki nkutwale era ssente ze bamuwa ezaali za semester ezo yazigulamu passport yazikolesamu passport kwe kulimba nti yafunye retake ayiga ssente za retake biki mama namugamba senga namugamba nange ssente nange sikola ki sizirina katugenda kukwata nagamba kale senga kakole ki kamulabe ngalaba omwami mukulukulu ali myaka 42 omuvuba omwana wa myaka 27 ng'ayogera naye nga basiimagana bamala okusiimagana ng'omwami akola ki nga bagamba tugende ku musaayi nga bagenda ku musaayi nga bakebera nga bonna bali bulungi ng'omwami agamba njagala kola ki nzije nkyale omwami ono ebintu bino byaliwo covid nga tannatuuka naye nga ndozabulayo wali wabulayo ennaku ntono nnyo naye nga kolona batandise okumwogera kakati omwami bwasibalagana omukyala ne basiimagana ne bateeka olunaku olw'okukyala ewaka omwami ng'agamba nde njagala batukole ki batuwoowe senga ng'agamba ebintu by'okuwa byetaagamu abantu bangi muna kuleeta bataata bwe baki ate ze sirina ssente embeera gye tulimu namugamba senga oba ssente nja kukola ki nja kuyambako kati omwana bamugamba nti omwami ayagala kujja akyale babawoowe oluvannyuma ng'omaze okusoma kale yali abuze emyezi baali lwakuba bino bya covid byavaawo ne bayimiriza okusoma naye mu gwokutaano yali amaliriza nga mugamba nti mu gwokutaano bwe guggwa akole ki ajje abanjule bakole omukolo ogwa ddala omuwala ng'akola ki ng'akkiriza naye obukadde obubiri omukobo ya contribute nga yabuwa muwala abuleete wa ssenga ateeketeeka omukolo nga senga atandika kwejaga kuteekateeka mukolo gwa ku mukazi muwala bagenda muwoowa kwe kukyala era kwe kukola ki kwe kwanjula waba bula ennaku ziringa 2-3 omwana nga ajja yeefuula olwo agenze mu bantu agenda asiibula kumbe bwe yatuuka mu maama be nga bamugamba nti okyasoma opapa ki omusajja bakamukufunira kwe kufumbirwa kwe kutwala lina bano bantu bano si basiraamu ebikojja bwe si basiraamu bo bamanyi bino ebyokubeerawo n'olindiriza ne muzaana n'abaana n'abazzukulu ne balyoka babagatta ate nedda ntokkiriza ne bamuwa amagezi awo akole ki alimbe omukolo gubeereko naye okole ki ojja kuddukayo tojja kukkiriza kugenda naye senga talina kyamanyi kakati ku lunaku lw'omukolo bamala atuuka muwala agamba mbadde saagaba tuwoowe n'amugamba lwaki buteyagaba nnaku nga 2 omukolo gutuuka amugamba mbadde saagaba senga bajje bakyali bukyazi naye tebatuwoowa n'amugamba lwaki gwe kenyini gwalita ssente netuyita abantu bagenda buwe saa zino ate wekyusa biki kyotidde mu kuwoowa anti senga anti n'amugamba mbulire ekituufu kyoba oba toyagala tukyuse omwami tumugambe toyagala tufune omukyalo omulala oba tumufunire omukyalo omulala kikyasoboka kati nedda nti kale senga tugire ku lunaku olw'okuwoowa omwana bamuyita okuwoowa n'asooka n'alemerayo oluvannyuma n'ajja n'asaba amahale gaali 50 ne bagamuwa bwe bagamuwa ng'emikolo gikola gigenda mu maaso
Osawe tuuka y'okusiibula omuwala agaana okugenda agamba sigenda nja kujja enkya biki namugamba senga namugamba totuswaza genda lwaki osigala kukola ki wano genda ate biki kati kumbe baali bakoze plan ne bamaama bana abato mbu bwe baba bagamba okugenda bamugulire kageta akatono afulumadduka agende bamunoonye nga tebamulaba naye nekikola ki nekigaana kakananga omuwala bamututte ng'agenze ow'omwami kakati bw'agenda ow'omwami awo lockdown n'enywa naye ng'emmotoka ezo abalina private cars bakyakola ki bakyatambula kakati omuwala enkeera agamba omwami we njagala gendako gundi njagala gendako ku ssomero kulaba kiki kiriyo bekinamugamba nti omuntu gwe nagize olunaku lwajjo tosaagumiikirizaamu kuwa kini wiiki omuntu atali wa primary bawa secondary university kati omwami n'akubira senge simu namugamba senga munnange omugona agamba bwati ne bwati namugamba lwaki alimba naye mumpe nayoga namugamba kiki okimeeno nakagenda kusomera namugamba agumiikirizamu akaliwa kiro n'ogenda ku lwokusatu mikolo gya lwokusana n'ogenda ku lwokusatu era olwokusatu lwatuuka omwana ng'akola ki ng'avaayo ng'ajja ku ssomero lwatuuka nga mwami amukubira oliwa tugende ate nze saagala nindako mbanya gagenda kuwa jjajja ate biki n'abuzaabuza senga amukubira amugamba senga nze munange saagala agenda mu kyalo omukyala bali tutte Masaka saagala agenda mu kyalo anti kakati nze senga n'amugamba kyalo tuyagala agenda mu kyalo waliyo ki nze bantu tewala nnyo biki kati senga n'akubira omwami essimu n'amugamba omuwala byagambye nange aba batayagala kubeera mu kyalo nsobola mufunira omwami wa ssente nsobola mufunira wano mu kibuga katunoonye ennyumba okumpimpi awo nga banoonya nnyumba saidi z'emmenga awo bloka nga bamufuna ng'agamba kati nga bamukubira essimu agenda alaba ennyumba yagamba njagala nnyumba nga ya self contained kanoma nagamba nange njagala kale ngeri self contained ate ngeri mu kikomera kwa we naasuza ng'emmotoka yange banoonyeza ennyumba bagirabe bakubidde omuwala agenda agirabe ate yeebuzaabuza ate nze senga kale nkubulire nze omukazi amusajja yamukubira essimu nga tagikwata senga n'amukubira n'amugamba senga nze musajja kale simwagala nze musajja n'amugamba kiti watugamba kukakana omuwala ng'akoze eki ng'agaanye okugendayo omusajja yakaaba amaziga musajja wattu yasaka amaziga omwami omukyabi yamukubira essimu n'amugamba lwaki onkoze kino n'amugamba nkukoze ki namugamba omuntu gwe nawoowa oyinza tokugamba bwoti ne bwoti wampoowako namugamba sikuwoowanga nyabo bampoowa naani nze simanyi nze sijuka nti bampoowako naawe namugamba sente ze nakuwa $50 zewabala ne bakwita nogendo zibala zaali zaaki sente nze naaba sente nange nembala bubazi nange saamanya nalowooza bampadde namugamba kakati akikyali ki namugamba banga sente zizoyagala saazitwala kubira senga omugambe akebere wakati w'emifaliso gy'ebiri ebbaasa we nagireka omwami agenda okubira senga agenda okebera mu kifo wabamugambye wallahi ng'ebbaasa weeri $50 gyonna nga bwe bagimuwa nga weegiri omukyala senga namugamba nange sente weeziri kati tukoze tutya agamba alhamdulillah mungu bwatu bageze senga kyamuluma nnyo kuba yakuzizza omwana ono naye akadakiika ebunaku ebbiri esatu agendako eri mu bamaama be abatamuwadde wadde n'ekikumi mu mbeera ng'akuza omwana ono ne kimuluma nnyo ne bamukyusa agenda okukubira jjajja w'omwana nga omwana jjajja azala maama we ngagamba nti nammwe emitima mipapya nnyo bannanga omwana yakulaba omusajja tamazala nakumwetegereza kwekwanju simanyi kwekukyala simanyi kwekumukola nnika simanyi kwebiki nammwe mwalimbye nnyo gwewe osobola omukola bwato namugamba ffe waffe mu busamu tetulinze kitalinze y'omuwala atuuse okufumbirwa takirinza namugamba naye senga majjajja wamwana bwobanga botubuusazeewo nze omulimu gwange omwankwasa ngumaliriza okumusomesa musomeseza ku university atuuse abadde abuzaayo semisitemu yokka nekyala omulimu gwa senga gwakola gwe okufunira omwana oyo ki omwami nagwo ngukoze naye ne mukoze eki mumubuzabuziza kati nze temuna kyemunomanja mukambaleke mubeere n'omwana wammwe taddenga ewange yamanyi nga ensonga ziggwa bwe zityo kati waliwo Allah bw'ofunanga ekizibu mu bantu mmwe mbagamba bw'ofunanga ekizibu ate teweekubagiza nnyo mu kizibu ekibi ky'ofunye ate Allah akuwaamu ekisinga okuba ekirungi omwami ono
kati senga kimulumiriza nagamba nange omusajja yatuwa ssente ze yakoze biki omwana biki answaziza nnyo aba ali awo nga omuntu amukubira esimu nga munange waliwo omuwala wano agala kufumbirwa naye muwala munaku naye kampisa ate kalungi kali wano biki myaka emeka bwegiti kampe nga mpe kifamu ekifaananyi kyako oguluka nga akawala kalungi ng'akayita ng'akagamba nti nze njagala biki nga bayita omwami ng'asiima kaanakola ng'ate kamanyi n'oli mu bulungi ate nga kasiraamu nnyo era ng'essaawa eyo yennyini mangu mu covid muno mwennyini n'akawoowa n'akatwala ne kati bali bulungi era bali mumuzimbira amaka ate agasinga ne ge babadde babeeramu kaakati omuwala eno gye yali yaddukayo mu kibuga nga takyaswa nadde ewa jjajjaawe ekibuga eyagamba nti tayagala kubeera Masaka mu kyalo ebyalo mbyogedde kati ali kiboga kati asinzira ekiboga yasooka n'akubira senga we simunamuga senga anti omwami mukubira essimu tagikwata mbalinyaga omuneetondereko ansonyiwe kainzi yanti akubidde omwami amweza amazzi amugamba abasenga bange bankyawa bonna mbadde nsaba ogenda obanyonyole kubanga wantegeera biki senga n'agamba n'akubira omwala essimu namugamba va ku ssimu y'omusajja kakati omwana kyakola akwata akafaananyi ke yekuba akafaananyi ke kaserifa akalungi n'akaweereza omwami n'amugamba nze nafa nze ndi bino omwami yagezaako okumublockinga naye akuba amasimu kati bw'alaba nti ali blocked kati afuna essimu y'omuntu omulala n'abeera ng'agimukubisa agamba agenda kumunuunira amaka senga agamba omwana njogedde naye omwana tategeera kikyayagala bannange munnyambe ŋŋenda kuswazibwa paka ddi omwana namukola kye namukolera mulabidde omusajja agaanye agenze ale kati ali ku musajja w'abandi gwatabangula amutawaanya tava ku ssimu ye munnyambe mumpe ku magezi nkoze ntya kuba ku ssimu kwano owe munaffe senga w'abaana senga w'omwana ono amagezi hello walaikum salaam warahmatullahi wabarakatu amanya nze Haji Makoro Kavuba wabulira wa munywanyi simu zaali za kyankalana okay nga zibuukabuukako n'okyesonyiwamu neŋŋaaka nkiwa obudde alhamdulillah management ekitereeze alhamdulillah kyateredde naye mbadde nga nkuwuliriza yesebo era olumu mpengezaako ne zigaana ndi wakati mu kibuga omuloodi kyakulembera nsereko nankiikirira yesebo mannyo kabeeka kawalya mu Nalubaga North tavaako amu n'ensuubuga po mu Nabusiro naye kirala mukulu yaziira yesebo aba Sheikh Saib Sentomera aba King Fahd Islamic School bakubiriza abantu okujjumbira waaka abaweerezebwa abasomesa abaana baffe basigale nga bali ku mulamwa yesebo nga bulijjo bwe tuggulawo tutandikirawo naye nga nzize ku musiiba ekisooka omuntu ayinza okugenda mu kintu nga takyagala oluvannyuma n'akikola ki n'akyagala kati omuwala oyo baamukaka nga bwe bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala we wakola ki wewalaba nga bo bamaze okulaba bagamba nti omwami ono ajja kukola ki ajja kusaanira okutwala omwana waffe naye omwana olw'okuba yali muto nze ndowooza teyafuna kansolingi ekola ki emala ng'agenda mu bufumbo kati ayinza n'okuba bye yalaba byamukanga wanaffe kiro misana biki ebyamukanga nga yali alina akantu ke yakayina naye ng'ayinza okuba yagwa ku wegindi nga mugoggofu naye nga bwe bagamba kyabamu temutya biduduma musaabala buli wamu kiza ogenda nakyo buki bugenzi kati ye yatya ekyokubiri kati Mungu n'amugerera obufumbo ne bumusuba butya buli buddo kati nze mbadde nsaba omuwala oyo bw'aba awuliriza omusiiba afukamire ku musaalo asabe Mungu amusaasire amuwe omusajja omulala omuki omutuufu aleme kutabangula mwami oli ekirala senga tanyiiga nnyo omwana yali muto ebintu ayinza okuba teyabikola ki teyabitegeera baba bakyawankawanka bamubuzaabuza bali anti bamubuzaabuza olw'okuba emyaka n'okuba nga tannateekenga ki isizoni ekirala akasembayo era ogamba abakyala naddala abawala abato kimwegendereze nnyo si ggwe abasoose okuba omuwala omuki omuto bangi baali bato ne bakola ki guyinza obutadda nga gukoze eki abawala bajaziira balemeddwa obufumbo nga bayina chansi mu buwala wabula nga yagamba ono nja kumweyambisaako okufuna ssente kufuna akasimu kugira nga tamanyi kyagenderera ate Mungu alina bwe yatonda abaami n'abakyala nze Makolo omwana gwe nasoma naye
P7 siyinza muwasakati agomye akoota kati nze mpasa mulala n'olwekyo abakyala mwegendereze nnyo akasembayo ekirala muli bangi mwegendereze nga Mungu akuleetedde nzaaji makoloka mu masamale. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kujja konze abana benasomanga nabo Sembata Ismail wa Gondi NBS anga neba ne Jazira tokula Kasile Muhammad wa Cairo Bank Jazira tokula abasagade bonna bakutusekuse naye gwe tova mu kifo. Hello aliko simu ekyo bulungi kyekikulu tweyanzeege agikaza gobendejje essebo kakati omuwala oyo abiviireko ddala anoonyi basajja balala essebo kuba ati yali muto essebo engeri gye yakwata n'ebbaasa n'agikweka mu buliri bwa ssengaawe kiragira ddala nti kye yali akola ng'akitegeera bulungi nnyo kati abo abamubuzaabuza bamunoonyeza omusajja omulala kati ono ye yawasa omulala gwa ate omulungi ennyo amuviireko ddala era taddeyo okubeera ku masimu ge bwekyo bwenteesa hajjati Joeli yaddamulira Namayuba awuliriza nnyo voice. Omuwala ayinza okuba nja kukozesa ekigambo ekitali kirungi alemedde ku lujja kwegamba abuliddwa bamutwala naye lwamufunye ne bakkaanya nti oba kale tukole baadaasiri olw'embeera watambulako mu bantu be gwomuwala bwotyo lwaki bakutwala bati naye ng'abantu abo tebamunoonyezangako ku muntu yadde naye nga yabeekubako abantu balina engeri gye bakutomeza bw'otaba mugezi kwejjuukiriza ne gye nvuddewo otomera so nti bamaama tebalina kye baakola naye omanyi moto yeggomba nti balandiza kibaze gidde mumpuze ng'agimugagga agiwulire balandiza kibaze moto yani yaggomba eseesi alulira Ibrahimu agiwulidde kati abantu bonna yembeera balinda ekintu kiina we kituuse bw'oba Jazira okola ku leediyo nga tebakulabawo ekyazino oyo muganda waffe tulina etumuyita birerere talakiyinja oyinza muzaala okitegeera kati ekyo kiri mu butonde wabula gwe gwe bagamba gw'olina okusengejja kituufu ate era emikolo mingi gyendabye waliwonekutatukako kwesaagala kwogera alabika awuliriza twagenda bulungi nga nze nkulembedde emikolo tugenze wala tujjeyo muwala mulungi nnyo wayita ebbanga nga baakola ddiiru ne omulenzi we tiyafumbayo nnaku bbiri ye teyali ayagala kitiibwa wali ne bakadde baali baagala musajja oyo nga tebaagala oli muvubukaawo era n'avaayo naye kyennaalisabye essenga yamba nnyo omwami yeetaaga obuyambi bwo n'omwami ono atuyambe omuyitiremu abigambe mukyala we biri ebyaliwo kubanga bijja kusipaakinga nga tabimugambanga olyamuge bulijjo nnimba senga gwe loolo y'ogikoze omuntu waba musiru buli kyomugamba yeeyongera kuba musiru ayinza okutategeera kuba naye baali badde bamugambako bamaama nabo embeera zaabwe ate zaabwonoonefu so saba Allah kutereereze muwala w'osa zino takyasobola kukuwulira kubajja agamba gwe wamulemesa n'obufumbo bwetutyo bwe batuwaayiriza kutasaamutayi so lwana osabe Allah nga bw'oyogera nabo wabaaye naakuwuliramu omulala naye ayogere naye omwami oli akole defense omuwala ne bw'anaakola bitya nga mukyala w'ono mugumu tebijja kumulya paka Allah wali musaasira afune bayaaye banne Allah atukuume nnyo atuwonya abaana bwe batyo betukuzizza ate ne batuvaamu amiina rabbi teyanza